nti bye bye Museveni bye bye NRM twabasibula dda edda abaana bwe batulanga AC4 olira sebo bawandikanga ku bisenge mu ssomero lye basomeddemu never forget Rutamaguzi twakuteereddeko Kawempe never forget NUP mwakoze mutya Kawempe twakuwandikidde ku kisenge never forget NUP mwawandikidde and Museveni ebo agitomako bwati ngagamba bano banjawulo ne bembadde ndiringa nabo naye ffe twagala kubagamba nti bye bye Museveni bye bye NRM twabasibula dda ne kati mwambala na bukokolo singa futu soja omwe ali trend enough akwata wakakokolo ako nakamujjako ne mundu kubanga kati abantu babatadde mukuma famire zammwe namwe mwe mulowooza mwe kabalina okuba abalamu mwe muleka abatalina kuba makomera obugagga bw'eggwanga bonna bulina kuba bwammwe nti abantu tebalina ku exercisinga liberties zaabwe gwe jjawa capacity ngana mu kwetaba mu kulonda nga kwateekebwawo eggwanga ne mukeeka wempe yaze ne kana akalulu keeka wempe kabadde plikasa nti tugenda mu 2026 mubadde nga mutubba ne tusirika we have nothing to lose oba okubye mubaka wa parliament n'omutta oba okubye meya n'omutta oba okutte baana baffe n'obaggalira oba owamba byalo ne mugabana ettaka nga bwe mugabana oba mujjayo sente zonna ez'eggwanga ne muzegabanya we have nothing to lose wabula tugenda kubatolinga naawe oba olidde ebizumbukwano jangu gyendindeyo nera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nkokozesebwa amajini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa enamba zolaba twagala okusaba temuntu kyaliwo nnyo ate tuli bangi ebbanga lye tubawadde nga mutuzanyirako byenfuna abantu baffe mu byenfuna mubagobyemu ettaka lyaffe lyonna mulitutte nga lwe mututte eri ebunyolo gye mwesigirya naye nga abanyolo bonna bali mu kubonaabona ebbanga lye mumaze nga mutukolako effujjo ne mutugobako emirimu gyonna ebbanga lye mumaze nga mugoba abantu baffe ku nnyanja be mwasanga bavuba ku nnyanja ebbanga lye mumaze nga musaanyaawo ebibira byaffe n'entobazi kuba nafunye ripooti nze nga shadow minister w'ebyettaka waliwo omunene omusebe yeegabira ensozi za Buganda zonna oba motoka bino ebikola enguudo ebikola kolasi birina ku ripootinga we okugenda okwasa enjaze n'olwekyo mukulu mayanja tukusaba ne banno Buganda njawufumuko era ensonga lwaki okiraba nti ebitundu byonna ebyakola Uganda tewali wosobola kusanga kitebe kikulu wabula mu Buganda ekitebe ky'abasiraamu ekikulu kiri mu Buganda ekitebe ky'abakatoliki ekikulu kiri mu Buganda ekitebe ky'abasiraamu ekikulu kiri mu Buganda banka ya Uganda enkulu eri mu Uganda university enkulu eri mu Buganda state house eri mu Buganda parliament eri mu Buganda n'olwekyo bw'obozanya sijja kubuulira bingi bwe muba muzanyira ku Buganda na buno obukundi bwammwe bwe mwajja nabo wano abamu ne mwetuuma amanya ate nga mutulwanira muri otusaanyaawo mugende empola sebo nsonyiwe nkayisizaawo mayika yinza okukunyiza yinza okuba mubali naawe gy'olya naye batwesonyiwe akalulu mwaka wangula with some good margin very good not good some good it's very good margin very good kubanga nawe muka samvu ne kanana almost half yes but NRM egenda mu court bagende bo kyabo bakuna makati bwe bagaba kakima keyongedde eri waggulu okuna kumuti effujjo lyali mu kalulu effujjo liriwa tewali kakati ekisooka mutemu namanya kitwala basajja bano mu court ekisooka Mwami Museveni ng'omuntu bamulimba nti muzeeyi obuwagizi obuli eri gwe tuwe sente can imagine Museveni spent 35 billions in the by-elections of Kawempe. Anti katinze nina information na kugamba omanyi title yange mu government ndi wa wiso underground intelligence security officer anti kyenkugambye ndi wa wiso in charge of that in addition aba NRM bus spending 7 spent 35 billion shillings in Kawempe by-elections bino byola ekintu ekimuluma muli eri ne bamulimba bano maye bafubuka Museveni yakoma okuba n'abamwagala bali bakiyonga ojimya bakiyongo gimanyeyo bakiyonga baluka hana Lugunda Bahaji Nadduli ono musajja atwogera obusaka kwe yakoma n'abala timu eyakoma okumwagala bana abavubuka bamwetoolodde naye bamulyako sente ate asooka n'agamba mutabani we Muhoozi Kainerugaba n'amugamba these are parasites. Mr. Museveni, you are also surrounded by parasites. No one likes you. These people are after your money.
they are after kuba kulaba okadde you are 90 years plus nabo kati banoonya package yaabwe ebatwala so yalimbibwa nti so bamulimba Kawempe NRM bajagala Kawempe NRM bajagala nnyo tuwe ekitereke 35 million kakati bagamba bafunye obululu bumeka bafunye obululu kanana Museveni wagamba ne basajja bo bana bakwetoloola abali mu kugabana Uganda nti Kawempe bali naye emitwalo 10 ameka muri register ya muri register ye NRM nawuli ngati mitwalo 2 emitwalo 2 ejabalonzi gwe boba wasoma calculation can't you differentiate between kanana ne mitwalo 2 konka Museveni ne NRM mwanshesha munonga kakati bakushemeza mwanshemeza munonga kakati ense kongazi kutta banno bali maziga they lost the election amaziga ga kiseze nze kasitani nalaba nabbanja ngazina amazina g'ekisezi mwe Kawempe nemanya bano bawedde wamulaba amazina g'ekisezi ge yali azina prime minister yali asonshana na wabuuka bwati fago bagazina oli asera nazina bwati wabuuka konke NRM nemanya kasitani alaba nabbanja ngazina prime minister ngazina amazina g'ekisezi bwazina bwawe damu bwati emabega nemanya bano bawe NRM yakushemeza munonga kakati naye gwe nga oli head of state ng'olina intelligence oba okitegeererawo nti NRM tesobola kuwangula kalulu konna wano mu Buganda n'abe olinawo abatonenya ababaka ba parliament babba bubbi wano you have a lot of evidence fe wano mu Buganda twakusibula gende wamwe gye wava wakozesa ensi yaffe Buganda n'ogaggawala kati otusanyawo enkya neggulo abaganda abakuyambako bonna obasaanyizaawo we said goodbye tosobola ganti omusajja eyali minister mu government zinti yali mwavu sajja bayina sente amakage gaali luddawa no gwe nkubuuza mpa ku makage gaali luddawa gwe toyagala kulya ku sente amakage gaali luddawa not every minister can access money obote yabateekamu abo balinawo abakomya bali mu nnaku they lost an election ennaku yaki no bakimanyi kyabadde obvious kati nange mbuuza Ssabakunzi we NRM mutera nnyo okufukumuka omugambo nga tetuliiwo abantu bammwe abantu emitwalo 2 abali mu register kyogamba nabo basenguse ekiro kulonda no apparently mwakola fujjo mu kalulu president yawanise baluwa ayogera ku bintu mukaaga ebyabadde mu kalulu kano president yagambye ye baluwa president yakugambye waliwo ballot paper stuffing nga njiraba nange nga bwajogerako ngeri luddawa mu Kawempe kubanga bamulimba Mr. Museveni jati teronda jati gye waliwe Kawempe na bino ebimotoka by'amaji abajjati tebalonda bo babeera okukyamukiriza kuba miggo kuwamba abanansi and it is becoming normal kutuwamba okuleeta emmotoka ezo nkwebaza nnyo kubaluya abantu baffe baddenga batya emmundu naye kati ogenda kujja kana akaluluke tugenda mutuli kugenda kuba bazibu nnyo altering results ziriwa destroying ballot boxes waliwo ballot boxes obwasambiwa Kazangola ani abusamba president kyabuuza akumanyi jati kakati golira you are head of state or intelligence tugenda mu kalulu tukugambye wano mu Buganda toliddayo kuwangula kalulu konna twakusibula ne banno era ffe waffe okulaba owe NRM nga ze tugamba alamu alamayini owe NRM okukyama ewaffe ng'oli mu kitisaati kye ekya kyenvu tutandika okulabanga in fact yegwa omu kwa president Museveni yayogerako mu baluwa eno kubanga ekigambo kino kyoyogedde yakiteeka wano nagati mujja kukwatibwa mmwe abagamba those who intimidate NRM supporters baba intimidating wa fe twaleeta ebimotoka bino ebya mamba ebirwana mu lutalo bemuyita mamba kubanga eze motoka ezo zolaba battle vehicles ezo ziba sanctioned by the commander in chief obadde okimanyi ekyo si General Muhoozi ekifo kye kyaki CDF Command of Defence Forces Chief of Defence Forces but tata we commander in chief yes kakati ya commanding yekka yalina olukusa Museveni olucommanding nga president ebimotoka by'amagye eby'omulutalo biwala bye bize Kawempe
And they thought nti bajja ku intimidating, they used the money, they used all the tactics. No somba bala disibo no kubajje yo bonna je obaleeta bonna. Fe twabatunuliranga le tubagamba. Namwe mwaliyo. Anti Amaya Nala DC. You're a member of parliament. Yes, I'm a member of parliament. Anti Nkugambi. Anti Nkugambi. Bakaruanga bonna bali Anti Nkugambi. Anti soko uli. Aba RDC. Ave tugeze abeggulu abe Masaka bwe bajja nabo as observers. What's wrong with it? No, okay, if it's okay, bwe bajja bakola ki? Babasanga bali eri batikinga bululu. You can't force Uganda. Yes, you will kill many, you will kidnap many as you are kidnapping, but people are marching on. People are marching on, they are determined. Go kwata baka parliament bakube emigo omubaka okuba wacho oba meya. Kwanze twasooka kutwendeka abantu bafe. Ne tubagamba yes no wakubadde tuli ba bibina byanjawulo. Sango we NRM is your competitor, is not your enemy, is your competitor. Yeah. Mugende mu bakuba akalulu bennyamire bajja kusulanga balambadde. Kwolwa abakulu balambala. Omanyi bayita okulambala. Sigamba kuli okwerusogo okwebaka ngamba okulambala mu Luganda tukirina omuntu n'alambala kibuuzo omuntu mu Luganda oli bw'abagamba nti alambadde aba abadde ki. You spent 35 billions just for by-election. You collect all sorts of goonies obatadde wali weegaana mbu bajjati. Does NUP own jati? Bajja bambadde obugokolo obawadde mundu bakuba abantu bakole fujjo lyonna. You have given them money. Now kakati abantu obalaba bali determined bagamba to hell with NRM. Ndozera mwalozezaako kati njagala kugamba omukulu saba kunzi we NRM simanyi saba wandisi obukundi bwamwe. Where are your 200,000 registered NRM voters? Where are they? We only see 80,000. Bulijjo bajja abafera abo mu register y'eggwanga yonna tulinamu miliyoni simayimeka 18 sije bagamba no babuuza where are they? Kakati ene badde sample era twabakunamiza luno lusungu lwe mulaga bannansi okwekangabiriza okwefuula nti ekiriwo mubadde temukimanyi. The results were very obvious. Those who intimidate NRM supporters must stop and apologize to those who intimidated them. How? Where? Walabyewo wali omuntu ng'akuba omuntu olw'okuba oliwo NRM kubanga fe we know using the language politics is competitive in nature. Yemwe abatusibyeko anti fe twalese mundu yemwe abatusibyeko NRM. You are intimidating the NRM supporters. That must stop. Respect people's choices. Ekyo yakirabidde mu kalulu. Yakirabidde mu kalulu mwe batusibyeko NRM yakirabidde mu kalulu. Gwosobola head of state accounting for your 200,000 members ne bakugamba nti bakuwadde obululu kanaana ng'ate nabo bubbi ng'otadde mu ssente oleese amagye oleese baala DC simanyi mutadde bikibikebyo prime minister ali eri azina amazina gannakwale simanyi wayawula ani yakugamba nti amazina ge galeeta obululu. Walaba saba minisita ng'azina bwayawula sebo sibyenjogerako si bya bulimba ne bomusaba akatambi nkalira nga zina bwayawula ne tugamba ye ono ngata aseze misala akunga oti okungira mazina okungira mu mazina kuba ne oba mutune baga ibe bano betulina abafuge gwanga. When these people come to your rallies, they don't come to support you, they just come to witness a group of people that has messed up with their country. Era yensonga lwaki olaba wawuliddeko prime minister nga avaamu ekigambo kuba prime minister ye leader of government business. Wamulidde nga avaamu ekigambo. By the way, kugambe sinyu era naye yazinanga wali waawe yawula ng'amanyi nti kino tekirina. Lwaki osekerera banno ate nga mwabawangula? Kyekyo kibalaga. We said we people who come from Buganda bye to Museveni and NRM. What you've done to our people, what you've done to our lands, you've shared our land. Ogenda mu byalo eyo Kayunga Nakaseke Gomba Kyankwanzi Kiboga Luwero Nakasongola muri mu kwegabira zi square miles. You are sending away the indigenous people. Buying how? They're not buying. Ekiro ne begabira sente nti bwe mugano okutwala n'ekifuba muri gule buguzi. So kakati
fe wano Museveni atukoleddewo kyali kibadde kimuweesa no just gwe kyogamba nti kubanga ne yenga ye head of state obeera n'amatu n'amaaso intelligence officers bonna baba kuwa mawulire yali badde atugamba tuokusinziira ku birungi bino byokoledde abantu b'e Kawempe abantu ba Buganda abantu ba Uganda kwe basinzidde okuwa akalulu NRM tekali kamazima na bwenkanya katya wakuba ne tugamba yadde okubye tujja kukakuuma n'oleeta amagye ne tukugamba nti agamaje they are part of us gwolowooza omuvubuka oyo avuga ekyo ekimotoka ky'amagye kimamba mwasula mweyebaka talina mukazi we n'abaana baigalo kusoma naye tumugamba tinebobeera mu kimotoka ky'amagye ekyo jja fuluma fe tukuteega wali tojja kifuluma mugundi toli katonda ti katonda yekolera ekimotoka kye ky'amagye mwabeera ate olaba oli aba mu kizungirizi ne bamutwala mu bbanga ne bamugamba nti ojja kudda ku nsi gye wava ojja kudda embeera yonna erina okukuzza kakati twagambye Museveni kuno kwonna okwogera kwe mwogeze effujjo ekabyo obukyayi okutiisa bannansi ebyo birina okukoma abantu babakyawadde abantu mmwe ne bemulaba baseka nammwe bemulya nabo abasirikale abo kankuwa ekyokulabirako gyati eronda basirikale balonda babadde bakima ky'ekawempe Yeah, but President yachogeddeko jati yabadde ekima ky'ekawempe kankuddemu President yachogeddeko naye yeebuuza President w'eggwanga agamba I have heard people talking about harsh methods by some security elements especially against journalists. We are studying this. Journalists okuba waki. However, President ayogera. However, the original question should be why should the UPDF and JAT have to be deployed in crowd management. Nati crowd twachisawa lwachama jene JAT be bali badde mu kukakkanya bino byabalonzi. Ate kati gwe commander ni chief obuzanze civilian. Gwe commander ni chief yewayo nti gwe commander ni chief obuzanze civilian nti byavudde webyo. Twamugamba nti akaliro jakawulira. Akaliro kakyagulanya ojja kawulira jukira babadde bakajja bawambe abamu ku bantu baffe obadde bamanyi babadde bakajja bawambe Saabakunzi kunga ne bamukwata ne bamuyiweeyo ne bamukuba babadde bakajja bawambe ono muvubuka muvubuka abadde yakadde ebweru Muganda wa Kayibanda gonde wayuna muvawala ne bamukwata ne bamukubye babo bekwasiza mbwe tulaba ayambadde ovule myufu tulaba musirikale tubabuuza wewe ne sema kintu gani wewe mbwe tulaba ali ku parade tulaba musirikale nti bajja kutuuka ne mu masomero g'abantu balaba obwana nga buli ku parade bakube mutia gasi mu basirikale babo kakati wuyo atandise kubuuza ffe mbu JAT yaze you are the commander in chief. You're supposed to know every action, every step taken by your officers, regardless of which he asked and answered. He says, and he should know it is mutabani we gwe yakwasa amaje. Kati agala kugamba nti era nupu yalete why then do they get diverted to deal with crowds? It is because of the indiscipline of some opposition groups. And if I am indisciplined, do you have to deploy the army? At least singa okyayo kya akyayo manche baito okwocha akyayo kyagojja kibuza abantu Museveni kubanga nze bwe mba ndi indisciplined, do you have to deploy the army? No leta nga bambadde obukokolo. At least mutekeko wali tulabe nti kungu ye yazze nakuba omuntu ne kati bwambala na bukokolo singa futu soja omu ali trained enough akwato wakakokolako nakamujjako ne mundu kubanga kati abantu babatadde mukuma family zammwe namwe mwe mulowooza mwe kabalina okuba abalamu mwe muleka abatalina kuba makomera obugagga bw'eggwanga bonna bulina kuba bwammwe nti abantu balina ku exercisinga liberties zaabwe gwe jawa capacity ngana mu kwetaba mu kulonda nga kwateekebwawo eggwanga gwoba olaba nti okwetaba mu kulonda kibi kujeewo tudiringe naawe ne very sober way gye tukusobola kubanga omukulu oyo 1998 yafuna akalulu kamu ne kalakasa mbobota ababbi akalulu balene bamubuuza gwe akalulu akamu gwe kalakasa mu 1998 Museveni yafuna akalulu ako kali kamu era ka musajja we Kiyonga ne yekalakasa batubbi akalu ne bamubuuza gwe ate bakubye eki obote nga yabakola mubi kakati obote olw'okuba he was a true Ugandan, a sane Ugandan, a patriot,
n'agamba nti ffe tetujja kulwanagana n'abo kuleka abantu nga bafudde ono n'akwata emundu the same person buli kaseera ye yeekalakaasa ku bululu nti gwe babba ne mukeeka w'empe yaze naye kano akalulu keeka w'empe kabadde pulikaasa nti tugenda mu 2026 mubadde nga mutubba ne tusirika we have nothing to lose oba okubye mubaka wa parliament n'omutta oba okubye meya n'omutta oba okutte baana baffe n'obaggalira oba owamba byalo ne mugabana ettaka nga bwe mugabana oba mujjayo sente zonna ez'eggwanga ne muzegabanya we have nothing to lose wabula tugenda kubatolinga naawe ani yakoze akavuyo mu kawempe anti kati nkugambye walabyeyo opposition omutuwe yasambye box yes bani abasambye box kazangola abasambye box ku muzikiti wane wambogo president abuza nkamuddemu nakugamba we shall find out anti uliriza you have intelligence you have police nozanga n'abasajja ba police nabo bakalubirizibwa nga balabe abasajja abakola effujjo bali deployed mbusebo buli muntu yabadde n'ekibinja kye kyasindisaawo omukulu asindise bino ebimamba omutabani asindise bino ebimamba baregimu gundi bano supporters nabo balina ebibinja bye basindise baladisi basindise ebibinja byabwe. This is the Republic of Uganda. It's for Ugandans, not for a group of people. Abalowooza nti they own Uganda as a private entity. Apparently, omukuba minister agenti nupi yaina ebimotoka byamayinja. Mwogere. Nga biri wali ebimotoka byamayinja. Timwajjangu. Mulekayo kye bayita okwocha. Goboli no mutwe gonga gukweyimirira ogamba otya mbunopu yaleeta amayinja bebe bagambye omukulu eri mu State House omukulu bagambye mu State House mbunopu yaleese ebimotoka by'amayinja kwegamba minister omu yagambye mwayina birole anti kye nkugambye ayokya mulekayo kye mbwe ebimotoka by'amayinja babyesa n'atera gamba mbu baleese n'enkonyogo nazo ze zaatuleetedde nanka nti kye mwalabye tezabadde miggo bwabadde bu antena bwa radio call abo be balina mu gavumenti bu eriyo bwa radio call abo be balina mu gavumenti naye ffe twagala kubagamba nti bye Museveni bye NRM twabasibula dda ne bwe omanyi eddafu abaana bwe baatuulanga S4 olira sebo bawandiikanga ku bisenge mu ssomero lye basomeddemu never forget Lutamaguzi olidde sebo nga tumaliriza S4 ng'omaliriza S4 kasitamu amalanga okutuula bwe bapreparinga nti mu wiiki ejja we mukole ebibuuzo walekanga ku kisenge otaddeko never forget Lutamaguzi remember me twakuteereddeko ekawempe never forget NUP mwakoze mutya kawempe twakuwandiikidde ku kisenge never forget NUP mwawandiikidde and Museveni bwakisomako bwati ng'agamba bano banjawulomu ne bembadde ndiiringa nabo NUP zino nti Obote's government gye madiringanga nabo no n'okola effujjo lyo ate n'owaayiriza Obote ffe tukuteerako wali kye bayita kamera omanyi kye bayita lens omanyi kye kitegeeza n'omusawo bw'abakebera ku liisa gamba lens ne ku kamera okebera lenzi omanyi kye kitegeeza lenzi tukuteekako lenzi leeta ebimotoka byo leeta baaladisibo leeta obuwumbi bwa 35 jangu ekyange yogera ebigambo leeta prime minister wo azina amazina gaddiikuula wali muddeeyo ewammwe tubalageko kati oli akugamba nti walimbye Museveni nti mulina emitwalo 2 egy'abaloozi mu bokisi olaba mukanana lwabagamba tujja kuba akalulu w'ennyamiro otuuke eri ozirike nako kakati bakubuuza where is the balance nabo bamugamba nti owaaye tetulina kyakuddamu ekibiina kyalimba mwami Museveni bamulimba mubalira emitwalo 2 ate naye waliwo jjajja gw'olimba bwene enkoko ebiika amagi 2 buli lunaku n'agamba nti enkoko yaawe yebiika amagi 2 buli lunaku naye ono takwesyoninga yalibadde abuuza nti abalonzi bali bameka mu kawempe mu register abalonzi total voters b'ekawempe bali bameka bali emitwalo 18 total voters abalimu naye nakugambye mbu abalonzi baabwe bali emitwalo 2 afunye 8 so it's a shame naye olw'okuba nti basajja bakulu bakazi bakulu temukyaswala mwenna ensonyi mwaziteeka ebbali
zembera ze mudiringa nazo ez'okwerimba okwekubagiza kwekangabiriza president bwe yali nga tewalaba namungi w'omuntu abo basombe ate aliwa mukalu abajja balonda bala DC balonda abavubuka bano be mwawadde ng'emitwalo ebiri okulinnya kibaasi balonda mbobulwa basi bakugamba tugenda kuwe milioni 10 kasito ojjuza abantu ne buli muntu ayingira emitwalo abitukuwaddeko milioni 7 amid this very poor Ugandans you are leading a sea of very poor Ugandans kati bano bana Uganda bakugaise Uganda they can't lose anything now abantu nga bali banje ate baliwa you show me bajja kulaba mazina ga Nabanja abajja kula mazina ga prime minister nga bwazi nawa wenjula ni waga banono waliyo education waliyo bebo gwalola bye ko prime minister wensinga bwazi nawa weula bwazi nawa yaula kakati abo nabo batuna n'ekirala abantu baba bazze kulale tibategeeza nti bakuwagira abajja kusunga ne baga katulabona omusajja biki byakyalimba banansi gwokyali nakyo olimba wana abantu mu Buganda wano bewasanga bekolera bonna obajjeeko emirimu gyabo obasosola with a lot of sectarianism obatuteka ettaka lyabo obalemeseza business buli atandika bagenda okuyisa ebyo bya sectarianism n'ebirala NRM buvumirira nnyo anti bye bakola labisa well honorable naye gwesebo ensi ekyuka era kye tugamba ne Mwami Museveni Uganda is not your private property and your people. The Republic of Uganda is for all Ugandans irrespective of their tribes. Mukuba luwozesa nti negwanga olw'okuba mwalwana musiko mbulya mwe mulina okweddiza buli kamu kakati nalabye musajja watu Jeno Kalekyezi Kayihura nga akaaba totyokoza mitima gy'abantu Jeno Kalekyezi Kayihura mwe muleke bannansi nga bwe bakaabe ng'akaaba mbwali eri baagalana kutwala mbuzi ze nananka mbu bamugalira eyo twakugamba mujja kukiwulira honorable akaluke kawempe katwolese ki bwe tulaga mu 2026 bye kayolese kisooka bye Museveni and NRM ekye kasooka bye Museveni and NRM bwe bakugamba nti genda tosikatira NRM ezibangula tosikatira anti okujjako yekawempe mukalulu ketwakasembayo by election yasembayo badde kisolo walabayo nga Mwami Museveni adeployinze ebimundu bino bimamba walaba bala DC bonna bagenzeeyo walaba ataddeyo 35 billion zingaze yatadde wano kwe ekimuluma ennyo zino 35 billion era gwe mobilize amuli okumpi ajja kusamba mu bulago omusajja ngo waliwo ngambe ndondo tamaguza alimba tezawera billion 3.5 zali meka gwe zamanyi nze nagaye ndi wawiso underground intelligence officer wiso security officer underground intelligence security officer zemanya gwe mubuje Museveni mwatadde mu meka goloza bagundi bamukyala seninde basobola okwogera bamukyala seninde bayita basiro mu magwazi bye bangayo batambula beuna buli omwaka Kyagulanyi nvaako twabagamba ndio no politics Kyagulanyi gwalese ali highly transformed olio wabali we mwadiringa ne group zino ngekiro muzi wa sente misane zefule zibavuganya oyakomye batambula bakola era buli omwana tambulaga Kyagulanyi nvaako omukamba naye nze kyenebuza kiri kimono ngamwasanyuse tewali kusanyuka because after all enebadde constituency yakwe NUP ebadde chikira there is no addition olaba ne Newcastle we wangula Carabao Cup naye esanyuka ewulira sebo Newcastle we wangula Carabao Cup terina naka naye esanyuka ne gamba Carabao nze njita Carabao nyi mu Luganda naye esanyuka ne bakola ebivulu ne bayisa bibasi mu kibuga kyabwe katife obadde oyagala tukabe mwe abe NUP abo opposition bali mu kukaba fe twakutesite ne tukugamba you have no vote anywhere in Uganda Mr. Museveni and your group
Enough is enough for you. Abantu abadde babakuumidde obuntu bulamu bungi nnyo ne mujja ne mukola effujjo ne mwewola ssente ne mutwala ssente za musime ne muzimba amakubo e Congo. Bannansi kati enkuba yatandise okutonya amakubo gonna mabi naye muzimba amakubo gammwe Congo simanye eyo gye mukola ensi yammwe. Mbuba bafubutulano mu Uganda mbwe Congo mukola ensi yammwe mbuje mujja okudda. Ne bozimbe ensi ye Congo era bajja kukimayo. Mwabadde I am very happy for the first time nti fenna kati tulwana nga bana Uganda tewakyaliwo gwetunulya kuba luli mwagambanga nti kibiina kye NUP kya Baganda si mwali mwogeranga bani bwe bali mwogera mwabali mwabadde babadde bakabanupu atano musanvu era basigatano musanvu Bible etugamba nti kundigaze 10 n'endiga eri emu webula n'oginoonya ne mujjayo mujjaganya ne mugamba endiga yaffe yino nayo tugirese. Why is government worried ngo mubaka omuyekka government yena alemu erina ababaka 2 oba mwana mu musanvu lwaki omubaka omu abaluma ono nga mubaka omwono ka constituency kamugwa alina constituency 2 wayina alemu erina ababaka bimeka about bisatu yes niye lwaki omubaka omwono abaluma mukulu Museveni natuusa n'okuwandiisa amabaluwa agalubaluba ekiro ku matumbi budde n'owandiika n'atuuka okutiisa katwagala kubagamba bannayuganda ne bwe mubawamba ne bwe mubatemula is not new. They are determined okugamba nti nabo babatuusa namwe gye mulina okukoma. Waliwo allegations of predictive votes nti mwa-predicting tulage yali ku TV naganti yayogere ekimukazi ayogere namuga ayogere talete bwino ba predicting ayogere bwino nalabye n'omusajja omu Seeka Mulamba muzikiti nga avuma Muwanga ki honorable Muwanga Kivumbi mbu talina ki atukoledde Muwanga Kivumbi gwe w'omusolo nze manyiti omusolo gwa government lwaki tobanja Museveni amakubo Muwanga Kivumbi gwobanja amakubo gwe musajja gwe nalabye Butambala gwe batutte ntyaji ne wekwekane ku nyumba erinanya olwokuba omusimbyeko muganda wo gwe w'omusolo kuba ye mubaka wa parliament Muwanga Kivumbi ateesa so gwe okuddeeyo olwokuba nti no tibabatuma naddala mwe bannaddiini abamu abatakyalina nsennaku zino olw'obusente bwa Museveni n'amamotoka Muwanga Kivumbi si gwe w'omusolo gwowo omusolo gwobo banja amakubo gwobo banja amalwaliro gwobo banja amasomero Muwanga Kivumbi akola omulimu gwe ng'omubaka wa parliament n'ateesa era isebo bw'oba ogamba nti yabbye nange njagala kuyimirira wano gavumenti tesobola kukola allegation gavumenti eba ne evidence kubanga erina ebitongole bingi nnyo ebya intelligence gwe tulagenga Namuga atiikinga tulagenga Muwanga Kivumbi atiikinga ng'oggyeko okwekangabiriza kwammwe n'okwekazaakaza basajja bakulu ne bakazi bakulu. Well enjaga kujjayo wali wano era ndowooza ogenda soka na kwetonda wali wano oyogera ebigambo bingi eri Honorable Mathias Mpuuga jo yabadde ayogerako n'omukutu gwa NBS TV n'agamba nti ayina obukakafu obumala nti mikwano gye bangi mu NUP bamugambanga nti munnange naffe tumanyi toyina musango naye batuleeteranga ipapula tusayininge nti principal agidde mbu bangi ne babikola nga batya okunyiza principal era njaga kusanya eddoboozi lino oliwulire katono kubanga omusajja omusibako ebintu wano sooka owulirize. When there were attempts to change him in parliament, colleagues, members of parliament, close friends would come and tell me, you know what, comrade, we know you did no wrong. You understand? One senior comrade told me, you know, Mathias, you know, I know how much you've been to me over time. But the man has told me, it's the only chance I have at a ticket. What do I do? And I will tell people, please act. Follow your conscience. If you think it takes that. So I'm just trying to tell you that there are so many political actors out there who are acting not with their conscience, but with their should I say, I think it's not good to say with your stomach. They have been taken into a subconscious political form. Okay. Again, njagala nkusanye ddala bino lumu oddemu lumu uliriza. NUP leaders would call MPs
one by one to educate them. How Mpuga is terrible. Please, he's so bad. Go and sign him out. To the level that the Honorable Senyonyi, leader of the opposition, had to take a document for a Sikh Segirinya to sign. How can a Sikh man reason better than a normal person to tell them, please, I cannot do this. I don't even understand what's going on. I'm Sikh. And I was telling, please sign, please sign. That is ill will, and it doesn't help. On a daily basis, they would wake up to hold press conferences about my person. They have never done that against General Muhoozi. They have never done that against Byabakama. I have never heard Honorable Kyagulanyi's poems against Byabakama or Muhoozi. He made me a subject of a concert. I don't think that helps our cause. And I agree with you that sometimes we need to understand the enormity. When you're a leader, you have a huge duty to yourself, to family, to nation, to party, to common sense. Bakubanga masimu bakola chi sayininga kyokubiraga lwaki yemufudde emboozi buli kaseera mpuuga lwaki temwogira ku nsonga yebyo kati ekisooka kyensooka omusomesa mpulidde agamba mbu baleeta sick man to sign mbu against his consciousness. Te omuntu bw'aba alwadde tekitegeeza nti n'obwongo bwe buba bulwadde, aba asigala ategeera. Naye ekisooka ng'ayimbye ennyimba foyo twali twamutadda yafa dda, yagenda mu byobufuzi bwe, yagenda mu Lusiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo mu byobufuzi bye tetusobola kumwogerako, kyagala nakumalirako budde kubanga talina kyali. Ekyassa wuliriza ssebo, ekyagobya sitaani mu ggulu Lucifer gaali malala. Wulira ssebo, sitaani yali w'amaanyi mu ggulu, Lucifer oyo. Naye kasitaleeta tetusobola na kumwogerako kuzibu ebiruma Uganda, twogere ku nguudo, twogere ku masannyalaze, twogere ku masomero agali obubi abasirikale abasula mu uniform. He says Kyagulanyi is making him a topic every time. Ayimbye ennyimba aziyimba mu mpuuga. Lwaki tabiyimba mu balala? Why him? The poem oyo tetumwogerako, yagenda dda. Ffe wano omuntu bw'aba yagenda mu byobufuzi tetumwogerako, takyadda. Twamugamba nti ekyagobya sitaani mu ggulu gaali malala. Lucifer oyo gw'olaba yali w'amaanyi, oyo talina kyali mu ggwanga. Kati twogera ku bintu biruma bannansi, amakuba amabi, enkuba etandise otonnya, omusaala gw'abasomesa, omusaala gw'abapoliisi n'amagye. Twogera kulaba nti tugenda kukola tutya Museveni ng'alese eggwanga lyonna alikubye wansi ekigwo ku ssente ezitubangibwa. Twogera ku bintu nti Museveni atwala atya amagye Kongo agatutte Sudan, agatutte wezo sente zigenda kuvaawa. Si ku oyo kubanga oyo talina kyali. Is nothing. Chief coordinator wa DA. DA bye ebyo. Democratic Alliance. Bye ebyo abantu batunuulidde kulaba mbeere twagolera ku economy. Si ku abo. The other debatongoza aba coordinators across. No babatongoze tebalina makulu. Bakole ki? Fe tutunuulira broader picture. Kunyweza kubanga ye nze oyo namugamba muganda wange. Nti wano jja kujja weeyita ow'ekitiibwa ng'olina abakuwaga, naye Kyagulanyi yakufuula kyoli gye wali eyo yonna. ne muga nti ffe otaba tubeera quiet, olumu temutulaba mu bintu byammwe gye mugenda ne mwogera oluzungu lwagwe ne mwefuula nti ndiwulidde, tewali kyesiwulidde. Naye kati nze okudisikasinga kweyo nga kulina ebizibu ebituluma nga bannansi. Bunyoro Museveni gyali abanyoro bonna babagobye ku ttaka lyabwe bafuuse muboze obwavu bungi. Akugamba lwaki nti bamuyiganya buyigganya kakati it is very okay. Yateekawo ekisinde kye, let him concentrate okuzimba ababaka. Ekyamaanyi kiriwa? Oyo tasobola kuleeta na kansala w'abalema ku muluka. Tasobola kuwanguza yadde kansala w'abalema ku muluka. Yafunye ba coordinators. Tebabaliwa nga n'abamu yabataddeko ne bamugamba bagenda muwaabira nti otuwootya ebifo.
bakoze eki yabataddeko n'ekifuba nga tebamanyire nga tugenda kuwabira otuwote jema yavudde nalabya abajema nga bafumye ekiwanga kakati musajja mukulu oyo yetuuzeeko weewumuzeeko oba waliko n'abawabuzibo tulina ebizibu byaffe bingi zesobola kuddawo n'enteesa ku mpuuga because is nothing in this country era wano oluyeri we baali batandika kye twabagamba nti ebizibu bye tulina ebiruma eggwanga nze ne bwe bukeera enkya nga ndaba oyo alina okwokya kwe yayokya ne mulaba nga yeefuula mbu wa kitalo nnyo time will come ng'ate mwennyini akaaba gw'owalabyewo owa NUP amulumba ku DA bali mu DA batongoza Yoweri Ssenyonyi gw'olonda gw'olumba akola mirimu gye Yoweri Ssenyonyi akola mirimu gye yali baleetinga ekifo kya loopu nti abantu obeerawo okukolera ggwanga sikolera mu madiiru yatwala ekifo wa Segirinya kitya n'amugamba nti sebo sayininga wano nga naye ali awo alaba ngali awo alaba mbu Ssenyonyi atutte gundi kugamba abasajja abo bano mutulekemu manye ekifo kyabaluma kuba mwali mukolera emipiira gyammwe mingi gye mwali musambirawo but we have a lot of things to do kati Kyagulanyi tasobola kuddawo kwogera ku mpuuga mbu mpuuga yamuluma buzi mpuuga yali Minister Mengo former leader of opposition yasoose ani yamufuula kuba leader opposition mubaka wa yasoose gendo concentrating ku bintu ebiruma abalonzi bo bokiikirira tandika oteesa ku mazzi mu kitundu kyo ku nguudo mu kitundu kyo ku masanyalaze reforms zino zoyogerako zoba oteesako teesa ku minimum wage kuba lumu mwagambanga nti simanyi mwe mwogera nnyo oluzungu mu parliament n'olwekyo bye mwogera biba bitegeerekeka genda oteese ku minimum wage abantu bali eyo babonaabona ono Kyagulanyi gw'ozanyirako waliwo abantu Katonda baasukkulumya nga ne w'oyagala okwesukkulumya mwana wange wezza weka emabega gwe wawuliddeko nga wano NUP etuuzizza olukiiko olwogera ku mpuuga mumufula discussion no weya kubanga nze ngoberera ennanka olaba sebo listen to the man how can a sick man reason better than a normal person to tell them please I cannot do this I don't even understand what's going on I'm sick and I was telling please sign that is ill will and it doesn't help on a daily basis they would wake up to hold press conferences about my person they have never done that against General Muhoozi. You've had it yourself. They would wake up to hold press conferences against this person. Kati nze nsuubira nti ali mu birooto tewaliwo omuntu alina budde kukeera nkya kugamba anti wuliriza nga mpaako ku bugundi awo nga bamwogerako ku butambi at least ye olina obutambi bwe gwe kyogamba wasobodde funa butambi bwe tolina bwe NUP ng'emwogerako kubanga NUP etunuulidde broader picture tubuuza tuva tute wano we tuli kubanga Museveni atulese mu state of kwagamaya eggwanga agamba lirye ne mutabani we ne family ye Museveni agamba ye bw'aba taliiwo mutabani we aleka akole fujjo ku bannansi kati oyo talina kyali wakimumalirako obudde musajja wa Kabaka nga naye talina kyali